Okay. Abalungi abaagala nsanso balaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu, mbaaniriza nnyo mu kifo kino, mbaaniriza ku ASPS Muwire Bible and Politics. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Ssaawa zaffe zikyali wano ku ssaawa 5 nga bwe tulinda ekiddako. Nsaba muwulire emirembe ku ASPS Muwire Bible and Politics. Tulina obudde butono nnyo ng'ebyokwogera tulina bingi. Mugenda kunzikiriza tudduke sipiidi nnene y'amaanyi nnyo nnyo kuba ebintu ebituvuga sipiidi bingi nnyo nnyo nnyo. Olwaleero z'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2025 lunaku lwa kuna tugenda kubeera mu kigambo kya Katonda. Ndeese ebitabo 3, ennyiriri ezisinga ogenda kuzeesomera, ebisinga tugenda byogera, then bwe tumala obyogera ojja kuddayo osome ebyandiikibwa ebyo kuba ennyiriri nnyingi tetusobola zimalayo mu ddakiika entono nnyo ze tulina wano. Njagala mufune culture ey'okusoma Bible. Kyova olaba nkugamba soma chapter yonna, okusaba osome chapters ezo okusobola okumanya n'okutegeera ebyo kuba buli muntu Mukama ajja kubikkulira ebibyo mu kigambo kya Katonda. Nsaba mufune enkola ey'okusoma Bible. Ne bw'oba oli bize nga tosobodde kusoma Bible kugyesomera bw'oti, waakiri giteekeko yo esome ng'owuliriza kigambo ku kigambo. Then bw'ofuna time oddemu weesomere, osome nga bw'ogira. Bible egamba, Mukama yagamba Yoswa nti ekitabo kino tekivanga mu kamwako. Bw'omala okukisoma, ekyo kitegeeza kukisoma. Bible egamba bw'eti, bw'omala awo okirowoolezengamu emisana n'ekiro, think about it, meditate upon it. Ojja kuwulira nga buli kigambo ekiri mu Bible, buli verse, buli nga kigaziwa munda mu ggwe. Tojja kubeera, tojja kulimbibwa, tojja kulemwa kuyita wobadde otubidde w'otasobola kuyita. Senga onoozuula amaanyi agali mu kigambo kya Katonda, senga onoozuula amaanyi agali mu Bible, bintu bitono nnyo ebijja okukubya omutima, bintu bitono nnyo ebijja okuwangula mu bulamu buno obw'ensi. In fact tewajja kubaawo kikuwangula, bijja kujja naye ojja biwangula. Olwaleero mu kigambo kya Katonda ogenda kuwandiika ebitabo bino. Ndeese ekitabo kya Samwiri ekyokubiri essula 12, 2 Samuel chapter 12. Eyina ennyiriri nnyingi nnyo, eyina ennyiriri zonna ogenda zisoma ozimaleyo, zonna ogenda kuzisoma ozimaleyo, nnyingi nnyo. Ziri ennyiriri 31. 2 Samuel chapter 12 from verse 1 to verse 31. Naye ffe wano tugenda kubaako we tukoma olw'obudde, ebirala tujja kubanga tubyogera bwogezi. Then bw'ova ogenda genda mu First Kings. Ogenda genda mu First Kings chapter 1. First Kings chapter 1 nayo eyina ennyiriri 53. First Kings chapter 1 eyina ennyiriri 53. Nazo ogenda zisoma. Then ojja genda mu Psalms, Zaburi 51 eyina ennyiriri 19. Psalms 51 from verse 1 to verse 19. Zonna zisome. Lwaki mbirese ebyandiikibwa 3? Tusobole okujjayo bulungi kye tugenda okuba nga twogerako mu Bible and Politics. Olwaleero ndeese wansi w'omutwe ogugamba bwe guti, kansooke puliyambo y'ekyo kye ngenda okwogerako. Museveni mubi, naye muffe mulimu ababi abasinga Museveni. Museveni mubi, naye muffe mulimu ababi abasinga Museveni. Be baliwa? Waliwo ebigambo
ebiyitingana Mayiga yazze n'ayogera yajja luli ng'ali ne Makona simanyi Makona n'agamba NUP yamukaka okulangirira akalulu jjo twafunye chance president n'akyogerako n'agamba nze sikikolangako nabuuziza ne bannange bonna be tukulembera nabo ekibiina kya NUP sinnaba kufuna oyo eyagamba Katikkiro okulangirira akalulu. Kakati lwaki kiri bwe kityo tugenda kiraba bwe tubagamba okukola omulimu gwabwe gwe balina okukola ffe twabagamba kukola mulimu gwabwe gwe balina kukola wabula bo ne bakiinterpretinga bubi. Tutera okubira abannaddiini omulanga ne tubagamba bannange bannaddiini temutuula butuuzi ng'embeera efaanana bw'eti. Mukama alina amaanyi, Mukama alina obuyinza bwe yateeka mu mukono gwammwe. Waliwo obuyinza obuli wansi w'olulimi lwammwe. Mubeereeko bye mwogera batuinterpretinga bubi. Kakati abo abantu be basinga okuba ababi okusinga ne Museveni. Olumu Oweekitiibwa Kazimba Mugalu yagamba bw'ati ffe ng'ekkanisa tetuli mu byabufuzi era ffe tetugenda kujja kuleekaana naye tulina engeri gye tukolamu ebintu tulina bwe tulaga ne tutuusa ensonga zaffe wabula mmwe mwagala wali omuntu abula amusabudde leero amukubye leero amukoze bw'ati. Kazimba Mugalu ekintu kyeyayogera kyalibadde kituufu senga abadde akikola. Kazimba Mugalu ekintu kyeyayogera kyalibadde kituufu ne mu Bayibuli kyalimu olwaliro kyembaleetedde. Bwe muba temusobola kubanga mwogera direct ensi n'ebawulira bye mukola mu bisenge by'amakolero ga Waka birina okubaako n'ebibala. Tewaliiwo kye mwali mukoze kale mu bisenge by'amakolero ga Waka ne bireeta ebibala. Y'ensonga lwaki tubagamba waakiri muveeyo mwogere ensi ewulire abantu bawulire ekkanisa ewulire nga mwogedde ku ebyo ebiginyiga bye bayitamu. Waliwo nabbi mu Bayibuli eyali akolera mu bisenge by'amakolero ga Waka bamuyita nabbi Nathan gwenziza okwogerako leero. Waliwo bannabbi abajjanga ku street ne boogera bw'ati bw'ayogera Mukama bwe mutenenya mugenda kufa mmwe abakulembeze mukyuse bye mukola bw'ati bw'ayogera Mukama mwena mugenda kufa muggwewo. Abo baaliwo mulekerawo okubonyaabonya abantu. Yeremiya yatambulanga ku nguudo, Yona yatambula ku nguudo, ku marediyo ku ma TV nga Yona abyogera nga Yeremiya abyogera ne bannabbi abalala. Waliyo nabbi Nasani oyo Kazimba Mugalu gwayagala okufaanana gwayagala okwefaananyiriza gwagamba nti yakola bya Nathani. Kati olwaleero mbaleetedde Nathani ow'omu Bayibuli, Prophet Nathan and Prophet Kazimba Mugalu. Tulabe Kazimba Mugalu tuwe achievement emu. Prophet bw'akolera mu bisenge by'amakolero ga Waka ebibala bijja waggulu, ebibala birabika ebya Nathani. Kazimba Mugalu tuwe ekintu kimu ky'ogamba nti mwakikolera mu bisenge by'amakolero ga Waka era ne bikyuka kubanga n'obwo bunnabbi tubukkiriza nti gwobayingira eri munda n'obagamba kino kikome. Kati ebyo bye tugenda okubanga tukwogerako. Waliwo omulembe gw'abakulembeze ogutusaze, omulembe gw'abannaddiini, omulembe gw'ekkanisa gutusaze, abaweereza mu kkanisa mutusaze ne mukamala bukamaze. Museveni mubi naye mwe musinga okuba ababi. Omulembe gw'abakulembeze abali mu Buganda gutusaze. Museveni mubi naye ate mmwe mulimu ababi okusinga ne Museveni kubanga mmwe mumuwadde ebbeetu okukola ekyo. Oba bafuutu sojja basobola okumwekiika ne bamutuusaawo kyalibadde kitya nga mmwe eddoboozi lyammwe kweriri n'okukola kwammwe nga kugasiddwako n'okufuba kwammwe nga kugattiddwako senga Museveni ali kuki? Mmwe babi okusinga Museveni. Awo we tugenda okusoma mu Bayibuli tulabe nabbi eyakolera mu bisenge by'amakolero ga Waka yakola ki? Byajja bitya? Bye yakola bwe yatuukayo byaba bitya? Byonna tugenda bisoma wano. Mukama abawe omukisa. Tosubwa nno
namwe abakulembeze abeesuuliddeyo gwa Nagamba namwe mujje ku eno video muwulire ebibakwatako mu Bayibuli. Ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano Machete akomawo mu kooti. Please Ugandans do the needful. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano Machete akomezebwawo mu kooti okuwulira okusaba bail yaabwe abaana abo. So please Ugandans do the needful. Olunaku lw'ennaku z'omwezi 20 tusobola okulufuula public holiday olw'abaana baffe abali mu makomera. Ffenna tuli mu makomera, ffenna tuli mu kkomera, abali Eruzira n'Ekigo ne Kitalya, naffe abali ebweru w'eggwanga, nammwe abali mu Uganda abatali mu makomera, ffenna tuli basibe under Museveni's rule. So tusobola okuwaayo in solidarity ng'ennaku z'omwezi 2 ne zibeera holiday nebeera public holiday olw'abaana baffe abali mu makomera. Bw'obanga oli Munnayuganda alimu ensa, olunaku olwo twandiruwaddeyo in solidarity. Enguudo zonna ne zikwata jam everywhere, ekkooti ne zijjula zonna n'ebweru, amaduuka ne gaba maggale mu kibuga Kampala in solidarity okuyimirira n'abaana abasibe abali mu makomera. Yes. Revolution y'amakomera nabagamba emiko giri gye twawandiise gye twawadde president ne tubiteeka ku mmeeza lwakuba alabika akyali bize mu mulaba wano na wali ate nga omuko munene nnyo emiko miyitirivu nnyo. Bw'onaafuna feedback I will get back to you. Ekyo kinaaba kivudde mu ebyo ne revolution y'omu makomera twagitaddemu ng'era solution yaayo nayo nga weeri. So bannaffe mwenna abakola emirimu gino egya online, abantu baatwesiga ne batusaamu obwesige, tubeere beesigwa gye bali, tukulembere revolution eno mu kategole yaffe nga bwe tusobodde, nga tubawa ekituufu. Ekintu kino mukirowoozeeko, tubuulire abantu ng'ennaku z'omwezi 2 ebeere public holiday, okuyimirira n'abazadde be bawambako abaana baabwe, okuyimirira n'abaana abo. Lowoozaamu nga abaana ba Machete baana bo, lowoozaamu abaana ba Damulira nga baana bo nga gwe atalabikako, lowoozaamu abaana ba John Bosco Kibalama nga baana bo, lowoozaamu mukyala wa John Bosco Kibalama nga mukyala wo. Olaba abaffe tuyogerako nabo ku ssimu, oyogerako naye ku ssimu n'omuwayo obudde ne munyumya n'omwana, naye nga basigala tebamatidde bawulira bamisinga bingi gye tuli, naye ate bali ab'emyaka 5 nga tebalaba ku baana baabwe. So please tugezeeko okwambala engatto z'abantu abo. Tetusobola kwambala bulumi bwabwe bwonna kubumalayo, naye at least just imagine, kirowoozeeko kyambalemu. Olunaku olwo lwokka kola ebintu byonna obiprogramming, obaweeyo olunaku olwo lumu, obawe olunaku olwo lumu, tulufuule public holiday, tuyimirire nabo just olunaku lumu. Olunaku olwo tuluweeyo in solidarity nga senga tutuukayo nga tewannabaawo kibaawo. Buli lunaku nsuubira ekibaawo ekitwala mu 7, naye bwe tutuukayo ng'ennaku z'omwezi ezo zituusa 2 nga tannavaako, please olunaku olwo tuluweeyo olw'abannaffe abo. Mukama abawe omukisa mwenna. Mukirowoozeeko baganda baffe abakola emirimu nga guno gwendiko kati essaawa zino. Olunaku lw'eggulo nafunye abantu abaŋŋambyeko, pasita wayogedde bubi ku Sudiru Lupaleria, wayogedde bubi ku Sudiru, tewali kyogedde ng'afiiriddwa omwana, simanyi biki, simanyi wakoze bubi. Yali atinda Lake Victoria nga yalowooza ati batukozeeko impunity, akozesa ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo nga yalowooza atya. Mweka mbabuulire Uganda eyo Uganda eyo erina ebyafaayo byayo. Mwe mujja kutumanyira mulowooze mbuno ffe tumanyidde ate ffe gundi ate ffe abaavu tulina kye tusobola okukola Sudiru Lupaleria, ate ffe tulina obusobozi, ffe tulina obuyinza. Mwe muli b'amaanyi nnyo ate mwe mugambwako ne mutunyooma ne mutujoga ne mutuuka n'okutinda Lake Victoria. Sudiru Lupaleria wali owuliddeko omuntu gwe bayita Mukasa wali owuliddeko omuntu gwe bayita Mukasa w'ennyanja.
n'omuyiwa ettaka mu kawompo olunaku lumu nababuulirako ku kintu kino lekanziremu nkibabulire. Omanyi bw'oba tobeerangako ku nnyanja oba nga tovubangako waliwo ebintu by'osobola okuwakanya naye mune towakanyanga bintu. Kati wammammwe abantu b'ebugoma bunja koleka mbajjukize. Nali ku nnyanja nga nvuba nga nnyina ekitimba n'eryato naye nga nange ngenda n'envuba. Naye n'omuvubuka maneja w'eryato lyange baali bamuyita Roja. Nakati abeebunja gyali gundi ebugoma mumumanyi. Roja ye yali maneja w'eryato lyange. Naye nga nange ngenderamu ne ngenda nvuba. Olwo nga nvudde ku ssomero awo nga nva ku ssomero nenja n'envuba ngenda nembeerawo nga noonya kafiizi maama mulwadde nina okusoma. Ebyo ebiseera maama Ebeni bye yanona ku ssomero. Eka bamwa school fees genda ku ssomero yagenda kujja kunona nze. Olwo nga mbiviiriddemu ddala gundi vacation ya senior 4 2004. Munnange 2005 kuba twalinga vacation eweddeko tutandise senior 5 nga tugenda tuvuba kati nga tetufuna bya nnyanja. Abantu ne batta ebyennyanja nga tetutabya nnyanja. Tuviira yaawo tufuna yaawo kugabanagabanayo gundi katwalo 15 nga mukuba akawuuta kamu ne mukatunda kilo 13 negaba bannaye tu. Omwana Roja n'angamba gwe wire va mu bintu bino eby'obulokole va mu bintu bino eby'obulokole. Ebyennyanja bya Yesu mu nnyanja byaggwayo, ebyennyanja ebiriwo bya mukasa. Ne mugamba nze tombulira mukasa munnange. Nanga kati nga abavubi bange bagenda tupanga bala tuba tugenda kuvuba nga tupanga yawo betugenda nabo. Kati lumunga Roja ngamba pastor pastor kubanga era bampita pastor nze ngenze ne mugamba nze sina gyendaga tuvube mukama ebyennyanja byanatuwa bye tunagenda nabyo. Nga Roja avuga eggaali nga yagenda mu bitundu by'e Kamenge eyo gundi ye yali abimanyi. Ng'akomawo ekiro yali alina obuntu bulinga eddagala ly'ensansa ng'abuteeka mu lutiba ng'ayagira amazzi mbu ng'ayoza eryato nga nze siriiyo ate temumpayiza ne mugamba mbuno naliyo. Ng'ayoza eryato simanyi ng'akola biki ng'ayoza ekitimba ng'akwata akantu katini bwe kati ng'akasiba ku lusikaani. Olusikaani gwe muguwa ogubeerako amayinja. Bwe muba nga muleega obutimba wabaawo omuguwa guno ogwa waggulu ogubeerako amapiira agasemba waggulu agafloatinga ku mazzi. Waliwo guli omuguwa ogwa wansi ogubeerako amayinja. Ffe ab'essambo tuluyita lusikaani. Ng'akwata akantu ng'akasiba ku lusikaani. Roja nkutumidde. Munnaye mbunga ayoza ekitimba nze saaliyo muwulire bino ebigambo bye mbagamba. Naye abaaliwo kubanga banne bonna yabayita. Munnaye ngaddira obwo obuntu mbunga abanaaza. Nga nze siriyo era bwe nakera ku makya okugenda ovuba ne bangamba gwe tewanaabye sigala totugoberera nga nzirayo waka nga neebaka. Saa zaalinga 11 awo nga bambuka waggulu nga bagenda batega kakati nga bagula omwenge gwa tonto nga bamuteeka mu kadomola zaalinga ecupa 3 nga baziteeka mu kadomola akaliko ensawo. Ab'essambo bino byenjogera mu bimanyi. Nga bagenda waggulu nga bagenda batega nga Roja ngamba ffe tugenze waggulu ffe twanabye tugenze waggulu katugere tuvube mukasa ngenda mu omwenga ampe ebyennyanja nga ndowooza abo abaana basaaga mbu waliyo saaliyo munaaye nga bambuka nga bamala ottega nga bakasuka ensawo nga batega engwiro nga bajja kati nga batandika kusika. Nga basika emiguwa gyali miwanvu ebiseera ebyo nga tukozesa emiguwa miwanvu kuba ebyennyanja tebyali bingi. Kati esaawa ziba ziweranga emu kitundu biri around there.
nenzikirira ku nnyanja ngende ndabe ekiriyo kubanga munnaye baba basika ensawa domola y'ensawa etandise okulabika bweti olwo waliwo emyalo waliwo jjala waliwo bugoma mu mwalo waliwo nalongo mpankuwe waliwo mudde waliwo ebuzami ebyo byonna nga biregawo wonna nga tuvubirawo wonna waliwo ebitimba basika eno neno empuuta negende yanula ng'ekitimba kikyali muddo lweri yagezaako okulwana akatimba ne kagikyusa akabutobuto kayo wano kamasamasa enjuba nekakubamu nga bwerwana nekuba ekyovu endulu mulokole eyo gye waleese enzibu sadduka ku mwalo lowooza mulokole abantu balekayo ebitimba byonna ne bajja no ku kitimba kyange ebintu biri mu nsi kati gwe Sudiru Lupalerya gwenkubuuza ekitimba kyagenda okugoba ng'omwenge teguliimu ng'omwenge gwe bateeka mu kadomola teguliimu naye nga muli ebyennyanja kati gwe Sudiru Lupalerya leka nkubuuza Mukasa gwe wayira ettaka y'omumanyi mutujoge nedda yongera otinde ennyanja gwe bye bigambo bo olowooza nti nonkulimba genda e Bugoma ndowooza abakyaliwo kubanga Musunda yafa ennaku ezo bangambye ne Sekyanzi yafa naye Looja akyaliwo Looja akyaliwo mugende e Bugoma mubuuze Looja ababuulire story eyo anyway mukama bawo omukisa atinda Victoria gitinde gwamanyi Mukasa yanywa omwenge nawa Looja ebyennyanja so bo babeera batujoga nga balowooza ki olunaku lw'eggulo nayogedde ku Bakanyama nafuna information juice okuva ku Mpoma satellite ekwatagana ku Bakanyama era twagenza okumaliriza nga Bakanyama era nabagambye eggulo nti egundi eyo twagikutereti information eyo twagikutereti twagikutte nga bakomyawo feedback okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda ebintu ebibaddeyo oba we batuuse ku process eyo we twategeeredde nti bali mu kurikuluutinga Bakanyama bonna mu ggwanga Uganda era bonna babagasse ku UPDF ne ku poliisi era kambalage video zino okakasa bye tubagamba Kanyama wuno obalaba nga bwe bayige mundu obalaba bali mu kubatendeka mundu obalabye ekyo bakirese oluvannyuma banatera okunsaba ennamba ya Looja bageze baginsabe Bakanyama abo be bano ako nkajjemu ku lwa gundi oyo namba 2 oyo ani amumanyi oyo namba 2 oyo ye yakulembera kati namba 2 yoli abadde aline mundu oyo ab'ebitundu bye Wakiso omuvubuka oyo mumumanyi abavubuka abo bannayuganda abavubuka abo mubamanyi
omuvubuka oyo azalibwa mu bitundu by'ebusujju bayitayo maanyi. Abamumanyi mu mutubuulire azalibwa mu bitundu by'ebusujju bayitayo maanyi, naye kati abeera Wakiso. Mubalabye bali ku ruti nga bali under Damulira ne Muhoozi ne first commando unit. Babali ku ruti nga mu ghetto zonna, buli awali gym, buli awali boxing club, buli awali akantu konna akakuŋŋaanya abavubuka. Oyo namba 2 oyo yono yoyo bebo naye yoyo yali awanise mundu yoyo akuba press ups oyo yono ye namba 2 oyo afuluma vako yakulembedde naye nga group yeyo yonna yeyo yoyo oyo Kanyamu yani amumanyi. So mubatu profiling le bambi mubatubuulire abo bali mu kwewera anda Damulira ne Muhoozi mbu bagenda tumenya amagumba. Abo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ffe wano tetwogera bintu bye tutalinaako bukakafu, tetwogera bintu nga tugwiridde bigwire. Mukitegedde. Katugende ku nsonga endala. Waliwo ensonga nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda. Ensonga esookera ddala eyongedde okulanda, efuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Nsonga ya Kimpugugu. President waffe Kyagulanyi Ssentamu yazze n'atubuulira kingende kansooke ndabe wano. Aba bano beeyongedde. Laba omubano mbwe yeesimbyewo. Laba omubano mbwe ayagala obwa youth ye Nasolo Sharoni Humutoni Central Region Youth MP. Omulabye, mulaba aba bano, mulaba omubano Nasolo, omulabye omubano. Muddeeyo muzanye, muddeeyo mutuule, muddeeyo muzanye. Omulabye omubano, mumulabye omubano. Leka ngende ku nsonga eno. Kimpugugu mbwagenda kuwabira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Eggulire lino kansooke ndibawe, ndibakubire. Kimpugugu yayogedde bingi. Atubuulidde nti ateekateeka kutwala akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana mu mbuga z'amateeka nga balanga okumulebula. Mpuuga agamba nti bano bombiriri yabawulidde nga babuulira eggwanga nti yali mabega w'okusiba ababaka okwali omugenzi Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana. Kale ng'ayagala bano ebigambo bino babiddemu nga babitegeeza kooti. Omusasi waffe abaddeyo era bibino byatujjiddeyo. Olunaku lw'eggulo akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwabadde ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule yabuulidde eggwanga nti yabaggulizibwako nti omuntu eyali emabega w'okusiba ababaka Alan Ssewanyana n'omugenzi Muhammad Ssegirinya ku misango gy'ebijambiya ye yali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti mu kaseera ako Mathias Mpuuga. Ebigambo bya Kyagulanyi byakaatiriziddwa omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana. Laba Mpuuga bw'atunula komera wakati wa 2022 okutuusa mu mwaka wa 2023 we baateebwa oba kyekirya Mpuuga. Laba Kimpugugu Mwami Ssegirinya Muhammad bwe buli we nagenda nga mukomera nga gambisa President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimbo oba bituufu? Waliyo Honorable Mpuuga, niwabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Paalamenti ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Bino olwagudde mu matu ga Mpuuga n'ava mu mbeera era Kyekirya Mpuuga abeeko by'atangaaza.
olaba ne kabaka wange avumibwa ne maama Nabagereka n'avumibwa Katikkiro ye baamufuula kizannyiro nkulukuku yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo Joyce baagala emmanga kiki ekirya Mpuuga bannange kutegeera ekika ky'abantu bano tibawangaalira kutiisatiisa bannaabwe nakubatyoboola bo basobola okuba nga basigalawo bokka bwemunatave mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu bambi Mpuuga ono agamba nti byonna ebyayogeddwa byabadde bigendereddwamu kumuttira linnya temwabadde ensa wadde amazima kale ng'ababyogedde alabye nga kigwana okubatwala mu kkooti baddemu okubittaanya kyokka nga ku mulundi guno bali mu maaso g'omulamuzi lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo lekerawo okwonoona banno tekikufuula bulungi kusinga kubanga bwe kyontandika nze okuntyobola solowooza nti weeyongeddeko oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka Kyempugugu njala kugumya nti olina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kukutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti true meaning of chimpani kyomanyiiko ogenda onnyonnyola ekyomanyi wadde nga Ssewanyana y'omu ku bagenda okutwalibwa mu kkooti agamba nti ono amusaasidde kuba ebigambo ebyamuvuddemu yalabise nga alinga gwe bakako obukasi ne muto wange ono Ssewanyana namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli ng'alinga ateeddwako omudumo gw'emmundu nkusaasira biwayiseemu naye ne nkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga kuliko ekizibu genda bagujjanjabe nga yina Jude Obukaawu ayambalidde Kyagulanyi ng'agamba nti yandiba ng'ali ku mulimu gwa kumwonoonera linnya kyokka ng'alemereddwa okugutuukiriza bwe kiba nga abaalina kye baamutuma bye bamuteeka mu mbeera ey'omudumo gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere tumutaase ave mu mbeera eyo naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina kyenjala okusaba nti lekerawo okuzannyira mu nsonga enkulu lekerawo okuzannyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe abantu ba Uganda bannayuganda alumiriza nti Kyagulanyi omulamu ogw'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga yaguvaako dda kati ng'akola by'ayagala ensonga zoyogerako wazisangawo nga lwa bazoogerako era ojja zirekawo kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti obulina naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo lekerawo okwonoona banno enjawukana z'abano ababiri zirabika nga sizaakuggwa kati wadde nga gye buvuddeko balabikirako mu kereziya nga batudde wamu ku mukolo gw'okukuza amazaalibwa ga kabaka ag'ensanvu ekyalaga akabonero akalungi eri abantu wakati w'ababiri akabonero akalungi akabonero kaali kabi nsaba abamwetoolodde akabonero kaali kakukwata Yesu ne bamuteeka wakati w'ababbi ku musalaba Gologoosa wadde ki kasanyusa abantu ne bannamawulire muwaayiriza abantu tulabye kyokka Mpuuga tabadde mulambulukufu ku ddi lwagenda kutwala nsonga zino mu kkooti kyokka ng'agamba yamaze dde okulagira bannamateeka be okutegeeza ababiri bano nga bwe bagenda okusisinkana mu kkooti Juma Kiriya NTV Akawungezi now kasooka entereeremu wano Mpuuga wulira ebigambo bino Pulezidenti Kyagulanyi yakuba oluyimba n'agamba bw'ati alina gwe yali abbirako gwe yali abuulira n'amugamba bw'oba osazeewo okulwana ne Kyagulanyi sooka onoonye ebyafaayo bye obifune bulungi olyoke ojje omulumbe bye ebyafaayo bye wabikuŋŋaanyiza n'omanya gw'ogenda okulumba gw'ogenda okuwaabira ye olowooza gw'olwana ne Kyagulanyi awo kasooka ensimbe wakati Mpuuga bwe tuba tukuvunana buli lw'oba ovunaanibwa ebintu osooka kunona Ssaabasajja Kabaka Maama Nabagereka ne Buganda Mpuuga sooka ekintu ekyo okikomye sooka obajjemu Maama Nabagereka alina ebizibu bye bimumala
Mama Nabagereka alina ebizibu bye bimumala, Ssaabasajja Kabaka alina ebizibu bye bimumala. Mama Nabagereka bamuwambyeko abaana bonna mu Buganda, alina ebizibu bye, tannaba na kwogera nti bannanga abaana bange bwe bati babamalawo. Omukazi mwesonyiwe, alina waayita mwesonyiwe muleke. Mwesonyiwe muleke. Alina abaana ab'ekisaakaate, alina abaana ab'ekisaakaate bagenda n'abasisinkana, naye ab'omukomera talina takkirizibwa ndowooza nagenda balabako. Mama Nabagereka muleke tomuyinkuludinga mu bizibu byo. Ebibyo wabikola wekka yimira. Buli lwe bakugambako osooka kunonayo Ssaabasajja Kabaka, osooka kunonayo Mama Nabagereka, n'obateeka wano. Be bakutuma okubba. Oba bwe baali bakuteekateeka kutubba. Okakasa Ssaabasajja Kabaka alina ebizibu bye, yateekateeka abantu ne mumulyamu olukwe. Gwe omu ku baalyamu Buganda olukwe. Gwe ne Mayiga mwalyamu Buganda olukwe. Gwe Mayiga ne Sseggona. Kabaka yabayamba n'abakuza n'abateeka mu gavumenti nga mukyali baana bato, ng'abalinamu essuubi. Musajja wattu ne mumukasuka mu game park ensolo zimulye. Naye buli lwe bakugambako osooka kunonayo. Kati Ssaabasajja Kabaka yayingiriddewa mu bintu byo. Oli mutabani we gwe Jjunju, nedda gwe Ssemakookiro, oli mutabani wa Kabaka. Mpuuga oli mulangira oba oli mumbejja. Yimirira wekka owuze ebintu byo wekka. Nedda Mpuuga njagala ogenda owaabe. Ebintu bino twabiwaako dde obujuliza abantu, twabagamba ne maama ffe tetulina nnyama mu maaso. Mpuuga omanyi okutematema kw'abantu e Masaka weewa mu Mukama waffe Yesu. Nedda genda owaabe. Abantu abatematema abantu e Masaka, Museveni yaliyo ekiro. Ekintu ekyo nakyogera tekinaba kutuukawo. Nenkyogera nga kituuseewo. N'olwaleero nkyabalumiriza. Museveni yatematema abantu e Masaka ng'alinaawe. Watuuzako ku press conference ku nsonga z'okutematema abantu e Masaka, ate ng'ebiseera ebyo wali mu buyinza nga wagwe Rope, gwe Vice President Buganda, watuuzaako press conference nga oyogera ku kitta abantu ekyali e Masaka. Bulijjo tubyogera ebintu bino ng'ensi egamba tulimba. Waliwo ekintu ekyala President kye yazeemu okwo, mbadde nga nkimulumiriza wano nga mugamba nnimba. Yakyogedde n'agamba byemmanyi bingi ne byenfuna bingi buli lunaku lwakuba nsirika. Nakugamba Ssemwayi ne Iso, original copy bagiwa Kyagulanyi Ssentamu, photocopy ne bagiwa Museveni ku biba byatambudde mu ggwanga buli lunaku. Teyakibegambidde eggulo. Nedda teyakibegambidde eggulo. Tewali kintu kiri awo, tewali vulugu gwoyinza kukola mu gavumenti weewawo Kyagulanyi Ssentamu n'atamufunako copy. Nkikuddiremu okiwulire. Kati wulira. Mpuuga bw'oba oyimiridde mu kaguli ku nsonga zo yimiriramu wekka. Toleetamu Ssaabasajja Kabaka, toleetamu watematema abantu ba Kabaka e Masaka. Mpuuga mukola date awo mwe ne Museveni naye genda wabe. Nabagamba bwe nti amazzi ennyanja si yettu abantu. Amazzi agajja mu lyato ge gatta abantu. Ge gaviirako gali okutta abantu. Nalabyeko Munyagwa nga Munyagwa agamba oyo Kyagulanyi ntesobola kutununula. Kungu eggwanga okutwala obuyinza kyetaagisa alliance wonna wonna. Ani agezezzaako okugatta ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda awo asinga Kyagulanyi Ssentamu? Mpayo ekitebe kye mwali mutuddeko mwenna emirundi emingi. Bwe kiba si kya nupu nve ku internet. Mwali mukozeeko olukuŋŋaana ne mutuula mwenna ne mutuula ku kitebe ekya FDC. Ekitebe kya inyanyanya. Hello Uganda, inyanyanya. Mwali mutuuzizako ebibiina by'ebyobufuzi. Gwe Munyagwa amanyi nnyo engeri obuyinza gye kukyuka. Gwe wasooka Kyagulanyi mu byobufuzi. Wali alliance kiki ekyagigaana nga Kyagulanyi tannaba kujja. Buli lwabayita mu alliance mujja kumutunda. Mujja nga muzze kumutunda. Nalabyeko ne Nurudini Sali. Nurudini ono wa Baba TV. Simanyi oyo Kyagulanyi amaanyi gamaze mu kukuba Mpuuga senga agamala ku Museveni ne Muhoozi aba alina kyakoze naye wano. Simanyi ayagala kumalawo Mpuuga.
Mpuuga mubi nnyo okusinga ne Museveni kubanga formula zonna ezaali zijjako Museveni president ze yali ayina Mpuuga ye yaziwaayo. Formula zonna ezaali ez'ekyama ezaali mu NUP Mpuuga ye yaziwaayo. Mpuuga ye yagamba Museveni okukwata abaana e Kalangala. Bakwata batya abaana e Kalangala? Mpuuga yali akulira ekitundu ekyo ye n'asigalawo nga ye ne batamukwata. Njagala ombuulire Sharon wa Bobby akwatibwa atya? Bobby yanga akwatibwa atya? Chuma cha Yesu akagunda akwatibwa atya? Ne baleka Mpuuga atwala ekitundu ekyo mu Buganda mu byobufuzi gundi mbiseera ebyo. Mutuyita basiru. Nedda mutuyita basiru. Mpuuga emirambo gy'olina mutaka ogimanyi. Mpuuga mukimanyi nti mmwe oluvannyuma lw'okutestinga Honorable late Honorable Council wa Mary ne mulaba nga ali royo eri enkyukakyuka mwamuwa obutwa. Okimanyi mmwe ne Karugire mwatta Council wa Mary ng'alina mmwe ngaba land friends. Video gye ziri Council wa Mary yazikola n'agamba Lumbuye yandabula. Ne ngamba naye nadda kubanga nalowoozaamu abantu be nnali nabo kwolwo nga tewali ayinza kumpa butwa. Council wa Mary akyogera n'agamba senga nawulira Lumbuye kye yaŋŋamba. Kojja omugezi wa Mansanso okulaba ssebo. Council wa Mary ayogera n'agamba senga nawulira Lumbuye lwe yaŋŋamba nze nawulira Lumbuye. Abantu ne bansharinga ne ngamba ono Lumbuye bana abana nabo eti kati andika ntemako omugambo senga nawulira Lumbuye kye yaŋŋamba ne ngenda ng'obudde bukyali naye abantu be nnali nabo kwolwo nali sirabako nazze akatambi ne ndabanga yali ne balandi friends. Landi friends Mpuuga mwali mwatunula dda mu kiseera kino kubanga mummwe temwali mu mazima munda mummwe ne mutunula mu kiseera eky'okutwala ekibiina ekyo ne mutandika okukola ebintu nga mmwe mwakulembera kuba Museveni yabalengeza mu maaso gye mwali mulaga nga mulina road map yonna n'otandika okwetona amaganzi mu baana ba NUP awo era n'olwaliro abaana bakyagamba wabula Mpuuga ye yatuwa ssente. Wasensera ttiimu y'amawulire ng'oyagala gitwala. Wasensera ttiimu y'ababodyguard ng'obawa omusimbi ogutagaanika nga bo bamanyi obawanga deputy president. Okitegedde? Wasensera delegates gundi members aba NUP nga tebamanyi lwaki obawa ssente lwaki obayamba naye ng'obagulirira ng'omanyi ogenda sigalawo ng'omumyuka ogenda okujja bwoti obaweewe obugundi aweewe mugende eri mu bya delegates conference okulonda olye akalulu olye president agenda okutuukwa okubikula ka box nga talinaamu omukko omweru gugenda okufuluma nti Mpuuga ye president general wa NUP era NUP erimu democracy Mpuuga awangudde kati nga ttiimu yonna eri kuggwe ey'amawulire ttiimu y'abakanyama bonna nga bali kuggwe otwala amaanyi ga NUP gonna eri ebintu wabikola bwe mwabirowoozaamu ng'omuntu gwe mulaba omuzibwe nnyawo Council wa Mary mwakwata wa Mary ne mumuwa obutwa. Bw'afuluma n'agenda ebweru w'eggwanga mwakola kyonna ekisoboka okulaba nga wa Mary era agwa mu mikono gyammwe ne mumukwasa Serunjogi. Serunjogi n'amakinga sure nti mumaliriza Council wa Mary bye njogera mbimanyi. Serunjogi namwogerako mu biro nga tayogerekekako. Era waliwo abantu be nali nkolagana nabo mu Amerika awo ne bankyayira ddala olw'okuba njogedde ku Serunjogi abamu abaafuna kaleji banneetondera luvannyuma. Serunjogi nga yavuga Council wa Mary omutwala mu ddwaliro yamuzza yamufumbira yamukolera biki yamutwala n'ava ne ku mulimu mbuno ajjanjaba Council wa Mary. Oye yajjanjaba Council wa Mary ate ye yabba muka Dr. Nico ate n'amutwala ate n'ava mu struggle bakyalimu mu struggle kati bonna be bapostinga Mpuuga za wati Mpuuga za great Mpuuga za mwatta Council wa Mary nedda genda mu kooti nedda genda kankubulire ebyo ebikooti byammwe ate Mpuuga bw'oba olowooza mbu mujja genda mu kooti muyite Kyagulanyi Center mu omulamuzi amusindike ku limanda
nga muyise mu kooti nago nago wamunoonyerezaako ng'ogenda omulumba okimanyi nti oyo gw'otwala mu kooti yakuba Museveni ejjinja nga ndaba naliwo bejjinja motoka n'ajaasa n'adduka n'agenda mu hoteri ano n'emmundu eyabeese efusi ne bamukwatirayo nga ndaba omusango Museveni yatya okugwongerayo ate nga naliwo yamukuba ejjinja ne liyitamu ne limukuba ekiwalaata ne limukuba omukono yateekayo ate omukono kuba omukono kati omukono gundi agutwalira wano yamukuba ejjinja nga wendi nze mujulizi ogwo omusango gwafuirawa kati gwe gwa wakabi asinga Museveni nga n'emmundu yazirabako nembagamba muzirege ensi omupoliisi najja n'azaala wali n'amasasi nga mawanvu bwegati amasasi bwe bagayiwa mulabe emmundu za Kyagulanyi konze muzibalage muziraba Kyagulanyi mutemu akuli omusajja ejjinja abadde alina emmundu ate n'amukuba ejjinja parakata ne bapanga awo SMG ogwo omusango gwalagawa ate nga guliko n'abajulizi nga nze naliwo ng'amukuba ejjinja oba Museveni yatya okwongerayo omusango mpuuga gwani mpuuga gwani omanyi omusango gw'okutta yamukuba ejjinja ku mukono ne gusanyala leero omukono gw'omusajja gugenze guvunda bweguti kati oludda lwonna kati atambula bwati muve mu vidiyo yange ya Facebook mwesonyiwe vidiyo yange inekomyewo mpuuga okimanyi UK yavunaanako Kyagulanyi ku nsonga z'ebisiyaga mpuuga wasoose n'onoonyereza ku musajja naye mpuuga nkubuulira amalala gakulembera ekigo tolabanga you are peruwing okuperuka bakuyita mu luzungu nja kubuuza Eben anti enaku zino Eben yansomesa ogundi oluzungu nedda dadi tebagamba bwe batyo dadi naawe bagamba bwe bati you are peruwing now tolabanga operuka wenna oggwawo naye Joyce Baagala kiki ekirya mpuuga soka ofumbire empuuga omukyula asooka anyweko mpuuga labika alina ebiwuka ebyo ebisente ebimukubye empuuga soka omufumbire omukyula bwe gugaana mufumbire omutulika ng'otaddemu mukeneto oba enkejje toteekamu munnyo mpuuga anyweko alabika alina olukusensi olwagonera munda because he is peruwing everywhere banaye mpuuga wanyirira kabaka mwanga mpuuga wanyirira naye olabye obubbi ki kyebukola kati mpuuga ani Joyce Baagala mpuuga mufumbire omukyula asooka anyweko kati watuuka ogenda emmanju tagende emmanju agende wali woolaba musobole okulaba obanga ebiwuka bifulumye mpuuga alimu ebiwuka edda bwe baatuwanga eddagala nga bagamba nedda wire temugenda mutooyi mugende wali in order okumonitaringa kituufu tukakasiza ddala mpuuga abadde alina biwuka oba mpuuga olabika olina ebiwuka mpuuga gwawo oba gwawo lwa buwoomi oba gwawo lwa bubbi naye mpuuga omusajja gw'oli mu kuwalampa ye wamunoonyerezaako okimanyi nti UK yamuvunaanako yo neemala neemuwandiika ne mugamba bambi tusonyiwe komawo ewaffe komawo ffe twali tusaaga omusango gwa turizoni waguwulirako Museveni yasalawo nakkiriza nti omukono bagukubye gwe gufudde gusanyaladde naye talina gwajja kubinnyonnyola kajjanja omukono gwe omusango walezeemu oguwulira mpuuga genda mu kooti tujja kwogera byonna bye tumanyi luzungu free pastor mpuuga va ku Nnaabagereka va ku Ssaabasajja Kabaka beesonyiwe balina ebyabwe bye bayitamu
bamazeewo abaana ba Buganda mumazeewo abaana ba Buganda ate ne Ssaabasajja Kabaka ne mumuggalirayo talina waayita kujja kuyogera talina waayita kukola ki gwe ne Mayiga mulowooza tetubamanyi mbuno bafutu soja munnange mmwe babayita bafutu bigere anti munnange byebyo oyo omusajja agenda basaddaaka ayiseewo bye mwesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu mumuleka tusaddaake kale mumuleka tusaddaake mulowooza ffe tetwawula tetumanya ali ku lwaffe n'atali ku lwaffe mmwe mwamusooka mu by'obufuzi mukole ebyammwe nkugambye Munyagwa akeera omanyi Munyagwa nakugamba tosobola kufuuka Tamale emirundi Munyagwa ne bw'onookola otya okufuuka Tamale emirundi tojja kufuuka Tamale emirundi semanyi bakuwa bu programu bulunaku gwazunga ku BBS gwazunga ku ki gwazunga ku baba semanyi maya anzala amagulu gamulinga agamayi ebyo bintu bya Tamale emirundi yali abiri n'omu tosobola kufuuka Tamale emirundi muyina ebibiina by'obufuzi gye muva nga muli bakulembeze mu bibiina by'ebyobufuzi amagezi ge mukeera okuwa Kyagulanyi lwaki temugeewa amagezi ge mukeera okuwa Kyagulanyi lwaki temugeewa era ni yabagamba nti Kyagulanyi yayina okubanunula mpuga gaye mbuno abufunanyizibwa oba okununula buku simanyi bukusinze simanyi bukulemeredde akati gwe wamusookamu mwe mwamusooka mu by'obufuzi abayitako ati okubanga mwenna mubanja ye enkyukakyuka mwali ludda wanga abayitako amagezi ge mumuwa lwaki temutuula ne mugeewa ne mukikola mwe bibiina ebyammwe mwakkiriza nti bya busuubuzi mukola ssente ye yali mu nkyukakyuka mbuuza buli ajja avunaana ono ebibiina byammwe byo mwaggulawo byaki kwegamba mwaggulawo sako muyina sako mutambulizaamu ssente ye yali mu kununula eggwanga bw'aba yali mu kununula eggwanga mumwesonyiwe ajja tununulira mu biseera bye eby'eddembe by'ayagala temuddamu muwa magezi gammwe lwaki temugeewa buli lwe bakugambako ekyosooka mu kamwa Ssaabasajja Kabaka otusinga okwagala Kabaka mpuuga otusinga okwagala Kabaka mpuuga osinga abantu bawansi okwagala Kabaka osinga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu guni okwagala Kabaka oyinza otubuulirayo ekigambo kye twali tuvumye Kabaka oyinza otubuulirayo ekigambo kye twali tuvumye Nnabagereka oyinza okumpayo fuutu sooja omu ng'avuma Nnabagereka oba omwana w'omulembe guno okakasa otusinga obbaagala sooka ogenda onoonyereza emisango gye y'akasinga obalowooza ye Museveni yakkiriza nti ejjinja limukutta omukono gugenze katono gukutukeko ne mugamba Museveni tova mu musango ogwo yaguvamu yaŋŋamba kanguveemu Katonda yamanyi oyo mwana kimpugugu Kadaga agenda kusaanirawo ddala mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Kadaga agenda kusaanirawo ddala mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Muwulire bulungi. Kadaga tagenda kusigaza kifo n'eki mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Okujjako nga bwe yeesimbyewo ku bunnamawulire bw'ekyalo, mbuye munnamawulire w'ekyalo ayagadde okukulaakulanya ekyalo ng'akyapudeetinga n'amawulire. Simanyi mbu eyo gy'agenda okuva amyoke Museveni mu Eastern Uganda. Gwe Museveni yakwetikudde dda byawedde totawaana. Abasoga muwulire kino, bannayuganda muwulire kino. Gwe ne bannange neewunya abantu abamaze ebbanga ne Museveni temumumanyi. Kadaga Museveni yakwetikula dda naye process by process. Wagambye mbu waliwo omukazi ey'emyusa ow'ebizigo, so mbu n'ow'ebizigo yatwala tractor zo. Wagambye mbu okyawagira Museveni alina okudda naawe tonnaba kuva mu byabufuzi kubanga oyagala wakyaliwo ebisuubizo.
Kadaaga ebisuubizo by'otaatuukiriza ng'oli namba 3 mu ggwanga. Ebintu by'otaatuukiriza mu Busoga ng'oli namba 3 mu ggwanga, ng'ofuga essiga ddamba ery'eggwanga Uganda, ng'olina budget eyenkanankana n'eya cabinet n'eyaki, ng'osobola okuyinfluencinga buli kintu kyonna munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga, ng'okyayina n'amaanyi okyasobola gwe luli wali oyina amaanyi ng'osobola okubikka Museveni mu bulangiti nga gw'omubisse, kati bakubikka bubisi tokyalina nagasika bulangiti kwebikka, ne Museveni tokyalina w'omusanga kumubikka mu bulangiti yo nga bwe mwali luli. Byenjogera mbimanyi. Okakasa Kadaaga ebisuubizo ogenda bituukiriza? Ogenda bituukiriza ng'oli munnamawulire ku kyalo? Naye bannaye Kadaaga kambatereko Kadaaga naye mumulabe ate mumunagamba nina empisa embi. Tuvuddeyo ye eyaliko Speaker of Parliament era nga mumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaaga agamba nti mwetegefu okuvuganya ne Speaker of Parliament Anita Among ku kifo ky'omukyala ovuganya abikka Museveni mu bulangiti kati mu ggwanga. Kadaaga agamba nti ekyokuba nti gavumenti ya NRM ekyalina ebisuubizo bya bannansi byetannaba kutuukiriza kimwetaagisa okusigala okumpi n'omukulembeze w'eggwanga asobole okumujjukiza okubituukiriza obulungi. Kadaaga era ensonga zaabwe ekyaba ebyokwerinda okutulugunya abantu abali ku ludda kampeyini zijja bbaka mulamujja kwogera amazima. Oluvannyuma lwa NRM okutandika kaweefube w'okulonda abakulembeze abajja mu kibiina, abeegwanyiza ebimu ku bifo eby'oku ntikko mu kibiina batandise dde okutuula obufoofofo okulaba butya bwe bayinza okuwangula ebifo bino. Mu bimu ku bifo ebiriko embiranye kyekyomukyala amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga, nga mu kiseera kino omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaaga yakirimu, kyokka Speaker wa Parliament Anita Among naye yalangirira dda nga bw'agenda okukivuganyaako. Kati oluvannyuma lw'okulondebwa ng'owamawulire ku kyalo Busobya mu ggombolola y'Embulabuti mu disitulikiti y'e Kamuli olunaku lw'eggulo, twafunye omukisa okuwayamu ne Kadaaga. Ono ategeezezza nga bw'atandise ku lugendo lw'okulaba ng'asigaza ekifo ky'omukyala amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga. Naye bambi bannamawulire mweyisa bubi. Ne Kadaaga mumukole nga Museveni bwe mumukola, naye ye mumuleeta direct laba Kadaaga. Laba mama Kadaaga. Ne Kadaaga naawe Kadaaga ne Moses Ali ye lwaki temufumbiriganwa ffe ne mutuviira? Agamba talina kigendererwa kyakweremeza mu kifo kino, wabula wakyaliwo bingi bye yasuubiza abantu nga ne gye buli kati tebituukiriranga. Muwulire laba otuswera bwe tumunyokako otuswera tumunyokako enjuki zimunonyeko omubisi alimu. Kadaaga enjuki zimunonako omubisi kati Museveni amusogonyodde naye akakazi tekavaawo. Bannamawulire ne Kadaaga mumuteeka eri kamera muzikolemu bwe muti mumweditingi naye gye mumuteekamu ddala nga talina mufuluta. Era Kadaaga lwaki ne Museveni temumuleeta bwe mutyo, oba lwaki ye Kadaaga temumuleeta nga Museveni? Era Kadaaga ye gwe mujja mufuluta ye ne mumuleetera mu origino, ye Museveni ne mumuleeta ne mumuteeka eri wala ne mumuteeka mu fuluta ne mumwongezaamu supiidi agenda okutambula nga naye bannamawulire musosola muli babi. Bannamawulire muli babi era n'obuswera ne mubulaga. Naye Kadaaga bannange okyayagala ki mu by'obufuzi? Mazima ddala okujja kw'omululu n'okutuulira abantu. Kadaaga okyayagala ki mu by'obufuzi nga tokyalina nagagoba buswera? Kadaaga ne Moses Ali tubakolera embaga tubagatte tubakwate tubateeke mu nnyumba tubasibireyo muzaale omwana. Wala naye Kadaaga ne Moses Ali kati ne mulyoka muzaale omwana. Owe omwana aba afaanana atya? Kadaaga ne Moses Ali bannange muwummuleeko. Kadaaga, Moses Ali, Museveni, Janet, kayindo tafire ye n'ebipale
yena ne bannange mukama katonda bannange naye gwe Kadaga wulira walema okukola ky'olina okukola mu biseera byo kati Museveni kakwetikkule nze nkusalidde amagezi ng'obudde bukyali noonya omusajja Moses Ali fumbirwa genda ofumbe genda osimbe mwanyi genda olime bw'ogaana owedde weewawo Kadaga abasajja abo baakuseetinga dda ate n'olugwamu mbwe ebisuubizo bye mumaze emyaka 40 kati obibanja Museveni nga luli wali oyina obusobozi obubikola nako ng'oyinza okukozesa budget n'obikolako kati mbwe omujjukize kwegamba tukulonderwa kubeera kumpi ne Museveni omujjukize wakoma ddi okutuula okumpi ne Museveni gwe Kadaga wakoma ddi okukubira Museveni essimu n'agikwata mbwe okujjukiza kati tukulonde ku lwakujjukiza Museveni wala bannange kende eri n'obuswera bwo obudde bugeze njagala kugenda mu kigambo ye akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atubuulidde nti embeera y'omukuumi we Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Edi Mutwe yeraliikiriza era ng'agwana kutwalibwa mu ddwaliro afune obujjanjabi obw'ekikugu okwogera bino Kyagulanyi amaze kukyalira ku Edi Mutwe mu kkomera e Masaka gy'akuumirwa n'ategeeza nga bw'asanze nga musajja we ayenjebuse olw'okutulugunyizibwa okwamutuusibwako mu kifo ekitannaba kutegeerekeka nga kyajje awambibwe kinajjukira kino ku bbalaza ya sabbiiti eno yatwaliddwa mu kkooti esookerwako e Masaka naggulwako emisango egy'obubbi era n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera e Masaka ayongere okubitebya ku bbalaza ya sabbiiti eno omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Ed Ssebuufu yaleetebwa ku kkooti e Masaka n'agasimbagana n'omulamuzi wa kkooti ensookerwako Abdallah Kayisa era n'asomebwa emisango 6. Oludda oluwaabi nga lwakulembebwamu Michael Wakosase lwategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 18 2024 ku kyalo Manja ekiseka mu disitulikiti y'e Lwengo Ssebuufu ne banne okuli Akileo Kivumbi Gaddafi Mugumya ne Grace Wakabi amanyiddwa nga Smart wa Bobby bakkakkana ku bannamawulire ne babakuba ssaako n'okubabbako ebyabwe nga bakozesa eryanyi kinajjukirwa nti ono okuleetebwa mu kkooti yali abuze okumala ennaku kyokka oluvannyuma adumira amagye General Hoskeine Rugaba n'ategeeza eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X nti ye yali amulina n'ekifaananyi n'akiraga ensi ebifaananyi ebibbirire bye twakwata mu kkooti e Masaka byalaga Ssebuufu ono ng'akwatiddwa abasirikale era ng'atambula awenyera ekyayongera okukkaatiriza nti yandibanga yali ayise mu kutulugunyizibwa kati olwaleero akedde kubiteekamu ngatto okwolekera ekkomera ly'e Masaka Ssebuufu ono gy'akuumirwa okukakasa embeera gy'alimu ng'avuddeyo munda etakkiriziddwa bannamawulire Kyagulanyi atubuulidde nti kata agwewo ekigwo ng'alabye ku musajja we amusanze ayenjebuse olw'okutulugunyizibwa okwamutuusibwako kale nga yeetaaga obujjanjabi obw'amangu bamukubisa amasannyalaze bamutuuzanga mu kitabo we bamukubira omujjudde omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasannyalaze ne bamukubisa amasannyalaze mu nkwawa ne mu busajja nga singa abatafunye bujjanjabi mu kiseera ekyamangu ennyo simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Ono agambye nti emisango egivunaanibwa Ssebuufu ne banne giriko abakozesebwa okugikumamu omuliro kyokka bano abalabudde okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa. Fuba okulaba nti si gwe bateekayo ng'omutango oba omusingo okusasulira ebikolobero byabwe. Twongera n'okuvumirira bannaffe abagenda maaso okukozesebwa olw'obumpwankimpwanki. Kyokka ono aliko ne bannamawulire be yeetondedde be yabadde anokoddeyo ng'abakozesebwa okujweteka emisango gino ku bantu be kyokka nga tebali ku lukalala lw'abo abaawaba emisango gino. Omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate ye bamuinkuludinga poliisi eyo mu butanwa era njagala okittaanya wano. Omukyala ya Gertrude Mutyaba wa NTV nti ate teyali omu ku baganda bafe abo abaakozesebwa. Bannamateeka ba Edi Ssebuufu nga bakulembeddwamu George Musisi bagamba nti bakusaba okweyimirirwa nga basinziira ku ssemateeka wa Uganda ow'obutawozesa musibe nga yatulugunyizibwa. Tugenda teekayo ng'ojja okusaba okuyimirira omusango okusaba emisango gyonna gimuvunaaniddwako gigobebwe kubanga kiri mu mateeka nti omuntu bw'omukwata ne bw'omuvuna
osobola otyoboola eddembe eryo eryobwebange ng'omukwata. Manyi ga Katonda gigabeza Edmutwe nga mulamu essaawa teri kirala. Manyi ga Katonda naye nze nsemba mbasaba omuntu eyasomerako St. Mary's ekisubi n'ogamba nti wasomera e Buddo oba wafunayo ki? Bannakibiina ekya Nuupu bakunze bannaabwe obutasirika wabula basigale nga bakunga bannayuganda okulaba nga bavumirira ebikolwa ebikyamu. Gavumenti eno musize bukyayi bwokka eri bannayuganda. Ebikolwa ebyettemu ebyakolebwa ku Edmutwe okutuuka okuba nga musajja wattu takyasobola nakwewanirira kutambula bikolwa ebyokusiga obukyayi ddala. Mwenda mbasaba ate tuveeyo tulwanire n'eddembe ly'abannaffe abasibe bonna kuba ekiri atabaala kyekirya neyasigadde eka. Tumirira ensonga eno ate tuvaayo bukukubira twogeze eddoboozi eryawamu nti obwanakyemalira n'okunyigiriza abantu kikome. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi. Now eggulire muliwulidde President yagenze okukyalira ku Edmutwe e Masaka bye yasanzeeyo byamukubye enkyukwe. Nabagamba ebintu ebimu nabimanyako nafuna info okuva munda era nenjiteeka ku meeza ya President bityoboola nnyo sisobola byogera wano. Edmutwe bw'ali bazze alyeyogererako byalisobola oba byonna bw'ali balina courage ebyogera. Era President ku meeza ye natuusaako byonna bye nafuna ne location omwana oyo Sebufu Edmutwe we yali. Era ekimu ku kye yabagambye kye baayogedde lwakuba wano ndowooza ab'amawulire bakoze edit ne bakijjako. Muhoozi yakwata pisto n'agisindika n'agamba Edmutwe n'akutama n'amusindika pisto emabega n'agisindika n'agibulizaayo n'amubuuza kuba esasi. Amukuba esasi nga pisto emuyingidde agiyisiza emabega n'agisindikayo bw'ati. Koza abazungu eyo process mu kujjanjaba bagiyita endoscopy. Bakuteeka akantu emabega ne kagenda ne kakutambula ne ndowooza yeeyo endoscopy. Yamuteeka pisto emabega n'agisonseka n'ebweyo n'amugamba akakati kuba esasi. So n'ebirala bingi Edmutwe bw'anaabazze ajja byogera. Ffenna tewali ali safe nga Museveni akyali mu buyinza ne mutabani we. Ffenna tewali ali safe nkiddamu. Oba oli kumutendera ki? Oba oli w'amaanyi kwenkana otya? Museveni yakera ku makya n'asayininga death warrant ya Cipriano Kizito Lwanga Ssaabasumba. Abaana ne bagenda ne banyiga Ssaabasumba Kizito Lwanga ne bamutta. Museveni yakera ku makya n'asayininga death warrant ya Muzaata. Museveni yakera ku makya n'asayininga death warrant ya Kaweesi. Ng'akimanyi Kaweesi alina pisto ne munda alinamu babiri abamukuuma bonna yafa nabo. Driver yalina emmundu ne bodyguard yalina emmundu. Wambewo ne munne Oula. Erawu. Kaweesi bwe yali atendeka abaana abo nga bamaliriza. Ani Erawu ye yasinga target mu bantu abo bonna abaaliyo ku olwo. Era we yamugambira nti gwe ku bukugu bw'olaze jangu wano gwe bodyguard wange. Kye yamwagalira ennyo yali mwangu nnyo mu mundu yali mukugu. Nga Museveni akimanyi nti mu motoka ya Kaweesi mulimu emmundu ezisoba ennya. Yasayininga death warrant n'agamba leero tasula. Kati wenna ku mutendera gw'oliko oba oli minisita oba oli ani toli safe nga Museveni ali ku ntebe eyo. Ffenna tuli ba Edmutwe. Era President yagambye tusituke kati. Kati zensawa si za protest vote. Okujjako nga protest vote mwagala kugifuula ki project ky'abannabyabufuzi abanoonya ebyabwe. Essaawa zino za kukola ku kyakujjako Museveni kati.
okutaasa toyinza gamba nti omwana wa munno bamusonsese pista emabega nibagimusonseka emabega nemuyingira nemugwerayo eri mu lubuto namubuuza kati nkukuba esasi ng'ekiti kino kihando kiri eno bweru yabadde yamumwanga muwanvu bwenguti namugamba kati nkukuba esasi gwe n'ogamba nti tuterekwa obusungu tulinde okulonda bwe kuggwa tujjeyo obusungu bwa Edi Mutwe okulonda bwe kuggwa tujjeyo ebyekalangala okulonda bwe kuggwa tujjeyo ebya 221 okulonda bwe kuggwa tujjeyo gundi byazaatukola bwe tuba tetusobola bijjayo kati mbakakasa tujja bijjayo 226 gwe nomala otegeera ebintu bye baakoze Edi Mutwe kangenda mu kigambo kuba namwe mulimu politics mungi nnyo zino point ezisigadde zino nzireke kubanga njagala nzije ekintu kyengenda okusomesa mu Bible. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkukowola mu kiseera kino mukwano okosomesa oyigize batabani bane bawala ekigambo kyo kiganye kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibaleebera n'ebala byakyo biberewo nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nemu okubatasaanira mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Olwaleero nze n'omutego w'obubaka ogugamba bwe guti Museveni mubi naye muffe mulimu ababi okusinga Museveni. Kitya ensi yonna oba buli nsi weeri buli country weeri mu nsi yonna ebeera ne institutions eggwanga kwe litambulira era institutions ezo nga za mugaso nnyo mu kutereeza institution endala ebeera eva ku mulamwa. Yensonga lwaki mu political education tusoma amasiga asatu gavumenti kweyimiridde kwetudde gavumenti bagituuma okubeera eseffuliya y'emmere ng'etudde ku ssiga erya parliament etudde ku ssiga erya cabinet etudde ku ssiga ery'abalamuzi. Amasiga gano asatu gaba galina okuba nga geerambika bulungi bwe wabaawo eriva ku mulamwa. Ng'ovudde kwaga amasiga waliyo institutions endala era ezibeezaawo gavumenti ezigisuula oba eziginyweza. Omwo mulimu cultural institutions, omwo mulimu spiritual institutions, faith gundi bannaddiini, mulimu simanyi elders forum, simanyi elders forum biki ebyo. Kati institution ezo zonna nkulu era zeebuuzibwako. Mulimu amawulire media, amawulire eryo siga lyakuna mu modern society, siga eryokuna gavumenti kwetudde. Kati Museveni ye kye yakola bwe yali awamba yasooka kuwamba amasiga ago ng'ensi temanyi. President yagambye amanyi bingi lwakuba ebimu asirika ng'omukulembeze. Kati olwaliro ne tumala tufuna chance Ssaabasajja Kabaka n'abaako byayogera. Ne tufuna chance Ssaabasajja Kabaka n'asalawo ayogereko ku byamanya atubuulireko. Oyinza oggwawo ekigo. Bawamba Obwakabaka ne bateekamu abantu baabwe nga bakyali bato ne babaplantingayo. Bagenza okula okutuuka kati baveyo beefuula abaweereza Kabaka nga be balina okukwata ebijambiya okutematema ab'e Masaka ate nga b'e Masaka. Mpuuga watematema abantu b'e Masaka. Bino ebintu twabyogera dda ng'ensi tebikkiriza. Museveni n'akwata Abanyarwanda nga bukyali Bunyarwanda buto 1994 n'abuplantinga mu bigo. Buli kigo mu ggwanga Uganda kyaweerera Abanyarwanda. Buli kigo kyaweerera Abanyarwanda n'emitala Maria baaliyo era kati be bakulira mitala Maria n'abuteeka ku bigo
nga beefuula simanyi bambi abaana ekitta bantu abazadde bonna babatta abaana abakatuliki ne balekawo abaana abaabo ababa basaba kristu abaana ab'oku byalo ne babalekawo ne batabaweerera ekereziya n'etabaweerera n'eyamba abanaku abanyarwanda abaali tebalina biki ekereziya n'ebaweerera ekereziya n'ebaweerera ne bakulira ku bigo naye ng'akabano kalina intentions balina bye baliko abaana abo kati olwaliro be basaba kristu olwaliro be bafaaza olwaliro be babwana mukulu olwaliro be babishopu olwaliro be bani be batuulidde ekereziya nga ekereziya yalekawo abaana b'abannayuganda konsani nejja ne bagifuula yakuweerera Banyarwanda, World Vision ne bagifuula yakuweerera Banyarwanda, Compassion ne bagifuula yakuweerera Banyarwanda, kuba bo tebalina bambi ne babawa busitolo obwegwe munange batamama somanyi ne bamutema balina omutema bati bamufumita omuti ne bateekako nze nesiga omusaayi nange ne nebaka mu mirambo emirambo 15 neginnebakako bwe bamala okgenda mu nnaku nnya nenzuukuka nga nnywa musaayi ng'ennyota bwe nnuma nnywa musaayi nga buyina sitole naye byonna nga biwanyi nga bakunyumiza sitole n'okaaba. Abanyarwanda batambulanga mu makanisa g'abalokole najja n'ayogera sitole mwenna ne mukaaba. Abooluganda Mukama yeebazibwe, abooluganda Mukama yeebazibwe, Mukama yanyamba. Nalya musaayi na mirambo okuwona wiiki namba nebase mu musaayi ndya abantu banange nga babisi abalokole ne bakaaba amaziga. Owooluganda ne bamuwa n'ettaka, owooluganda ne bakaaba bannaye Mukama mba ndya omumalayika wa Mukama n'ajja n'angamba ujja kuwona tujja kufa. Ebibuuzo eby'ekisiru Abanyarwanda ne tubayamba nnyo n'omutima omulungi nga balina ekintu ekirala. Olwaleero batuulidde ekkanisa, batuulidde ekereziya, batuulidde institutions zonna nga ffe twabaweerera. Kati abaliwo abalina okwogera tebakyasobola kwogera kubanga osanga akasajja nga kali eyo tekalina ranka mu ekereziya naye nga Ssaabasumba tasobola kagambako. Nakugamba poliisi, buli poliisi weeri waliwo akasajja akatalina ranka akapoliisi naye nga OCDPC takagambako. Era nga DPC bw'aba ayagala okwogera ne IGP alina kugamba kano akasajja, IGP akwata simu yaani y'akasajja kali. DPC bw'akuba tamufuna. Kati omuntu abeera OC ku station toyinza kukkiriza nti ye OC kali awo tekalina ranka neegi naye kalipootinga bulungi wa Museveni. Kalipootinga bulungi wa Museveni, kalipootinga bulungi wonna awali obuyinza. Ne kireetera bano abafu okusirika. Si lwakuba batya baakibayingizaamu ne babawo omusimbi ne baba buli kimu ekyabwe kibeera ku kakeeka. Kati talina bw'ava mu Museveni, kati Museveni byayagala bye biyitawo. Mmwe ne mutusala nnyo ne mutukola bubi okusinga ne Museveni. Kati Kazimba Mugalu yatugamba nti ye bw'aba akola ebintu agenda munda mu bisenge by'amakolero ga Waaka gy'akolera ebintu. Wulira Samwiri ekyokubiri essuula 12 kansomeko katini. Samwiri ekyokubiri essuula 12 bw'osoma essuula ye11 Bayibuli egamba byali biseera bya bakabaka kutabaala. Dawudi n'atatabaala n'asigala n'asindika abasajja. Eyo story erimu okutegeera essuula ye12 ojja kusoma ye11. Bw'omala ye11 yonna ogende ku ye12 otegeere bwe byali. Kubanga vulugu Dawudi gwe yakola yamukolera mu ssuula ye11. Bw'amala omukolera mu ssuula ye11, mu ssuula ye12 Prophet atali eyali akolera mu bisenge by'amakolero ga Waaka najja ewa Dawudi. Era bwe yajja kubanga ono bw'atagenda kutabaala aba ali waggulu ku flat okusinziira ku Bayibuli bw'ennyonnyola kiraga nga yali flat kuba yali ku lutikiro waggulu n'alengera wansi omukyala ng'anaaba n'alagira ne bamumuleetera ne yeebaka ne mukamusirikale we
Uriya oba Uriya ate n'amala n'amutta ng'amaze okutegeera nti omukyala yafunye n'olubuto. Ebyo byonna ng'amaze obbikola ayagadde muka munne ate amusse. Kati Kazimba Mugalu kyatugamba Suleiman Jonathan yakikola. Nathan yakikola yakola bw'ati essula ye12. Essula ye12. Awo Mukama n'atuma Nathan eri Dawudi n'ajja gy'ali n'amugamba nti waaliwo abasajja babiri mu kibuga kimu, omu nga mugagga ne munne nga mwavu. Omugagga yalina endiga n'ente nnyingi nnyo nnyini, naye omwavu teyalina kantu wabula akaana k'endiga akaluusi ke yagula n'akalera. Ne kakulya wamu naye n'abaana be, kaalyanga ku kamere ke ye ne kanywa ku ndeku ye, ne kagalamira mu kifuba kye ne kaba gy'ali nga muwala we. Awo ne wajja omutambuze eri omugagga oyo n'alema okutoola ku ndiga ze ye ne ku nte ze ye okufumbira omutambuze eyajja gy'ali, naye n'atwala omwana gw'endiga ogw'omwavu n'agufumbira omusajja azze gy'ali. Dawudi n'asunguwalira nnyo omusajja n'agamba Nasani nti Mukama era alizaawo omwana gw'endiga emirundi 4 kubanga yakola ekyo era kubanga teyalina kusaasira. Awo Nasani n'agamba Dawudi nti yeggwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nakufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri ne nkujja mu mukono gwa Sawulo ne nkuwa ennyumba ya Mukamaawo ne bakazi ba Mukamaawo ne mbakuwa mu kifuba kyo ne nkuwa ennyumba ya Isirayiri n'eya Yuda n'ebyo singa bibadde bitono nandikwongeddeko bino na bino. Kiki ekikunyoomeza ekigambo kya Mukama okukola ebiri mu maaso g'ebibi? Osse Uliya Omukiiti n'ekitala n'otwala mukazi wo okuba mukazi wo n'omutta n'ekitala eky'abaana ba Amoni. Kale nno ekitala tekiivenga mu nnyumba y'ennaku zonna kubanga onnyoomye nze n'otwala mukazi wa Uliya Omukiiti okuba mukazi wo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti laba ndikuyimusizaako obubi obuliva mu nnyumba yo ggwe era nditwala bakazi bo mu maaso go ne mbawa muliraanwa wo era alisula ne bakazi bo mu maaso g'enjuba eno. Kubanga ggwe wakikola mu kyama naye nze ndikikola ekigambo ekyo mu maaso ga Isirayiri yenna ne mu maaso g'enjuba. Awo Dawudi n'agamba Nasani nti nnyonoonye Mukama. Nasani n'agamba Dawudi nti Mukama naye aggyeewo ekyonoono kyo. Wulira ebisigadde ojja bisoma. Nasani yali nabbi ataatambula ku mawulire kugenda kuyogera openire nga bannabbi abalala benkugambye nti bannange mulujjudde bannange kati mugenda kufa. Ye yatambula n'agenda ewooyo akoze ekintu n'amugamba bw'ati bw'ayogera Mukama. N'amuleetera, yasooka muleetera akagero ak'omuntu eyali alina ebisibo ebiyitirivu ennyo eby'endiga n'ente nga alina mulirwanaawe omwavu alina akaliga kamu. Naye ono omugagga bwe yakyaza yagaana okukwata ku ndiga ze oba ku bisibo bye n'ano n'akooli n'akasala n'akasalira omugenyi. Dawudi n'anyiga n'agamba tekisoboka, oyo asasule oba kufaafe oba biki mu bwakabaka bwange tekiriimu nze nga babwenkanya. N'amugamba yeggwe kubanga Mukama yakuwa abakyala bonna, yasooka n'akuwa ku bawala ba Sawulo. Omukazi omubereberye owa Dawudi yali muwala wa Sawulo. Ate Sawulo bw'afa Mukama n'amugamba nedda ne bakazi ba Mukama wo oli osobola obbeera nabo kubanga ate munnaye ani anaawasa muka kabaka okujjako nga naawe oli kabaka. N'amugamba nabo obo batwale. N'amwongeza n'ennyongeza n'amugamba kubanga wayina abo bonna naye n'obalekawo n'onona muka Uliya gw'alina omu bw'ati gwe wakikoze. Dawudi n'agwa amaaso ga Mukama n'agamba nnyonoonye Mukama ansaasire. Mukama yali amuwadde ekibonezo n'amugamba bw'ati ŋŋenda kukwata bakazi bo mbawe mulirwanaawo abatwala gwe wakikoze mu kyama naye ababo bagenda batwala mu lujjudde misana ttuku. Ensi yonna etegere nti muka Dawudi mulirwanaawe gundi yamututte. Dawudi n'amugamba Mukama ekyo tokikola, tokola bintu ebyo Mukama nze nsaasira. Dawudi ne yeenenya era n'akyuka. Dawudi bwe kuba kubba mukazi yabba omukazi ogwo teyabba mukazi mulala.
kubanga Nasani yamutuukirira. Bwe kuba kutta omuntu mu Isirayiri yatta oyo Uriya Ogu yamupangira. Abaana ba Amoni baali ku lutalo n'apanga abaana ba Amoni ne bamufumita okusinziira ku bwe yali abaza olutalo. N'agamba Ebuneri omukulu w'amagye wozit Ebuneri n'amugamba akole ki amuteeka waafe era n'afa. Naye Dawudi yakikola omulundi gumu teyaddamu. Why? Kubanga Dawudi nabbi bwe yamutuukirira yamubuulirako Dawudi ne yeekomako. Kati mu Uganda njagala Kazimba Mugalo otubuulire gwagamba mbu gwe Nasani ow'omulembe guno wagamba ki Museveni ekintu n'akireka? Kubanga wateekwa okubaawo impact, wateekwa okubaawo kye yaleka. Naye buli Museveni kye yali akola empola kati akikola nnyo. Buli kye yali akweka kati akikola mu lujjudde. Kati gwe Nasani Kazimba Mugalu Nasani waffe ow'omulembe guno Museveni wamusuuza ki? Eyo video y'olwaleero mwe muli in support. Tetuyina Nasani wa mulembe guno, tetuyina Yeremiya wa mulembe guno, tetuyina Yona wa mulembe guno. Yona yagenda n'abagamba mugenda kufa temugenda kulama. Olujjudde ensi yonna n'ekiwulira abantu enkukwe n'ebakuba bw'ati bw'ayogera Mukama mugenda kufa. Bayibuli egamba kabaka n'ayuza n'ebyambalo bye ne yeesaaba evvu n'alangira okusiba n'okusaba. Kabaka n'atuula mu luguudo wakati n'akaabirira Mukama nga Yona ayogera ebigambo ku internet. Nga Yona ayogera ebigambo ensi ne kabaka n'ayuza ebyambalo n'agamba tufudde tuweddewo. Ne bagwa mu maaso ga Mukama ne beenenya. Naye waliyo Nasani ajja mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Kakati Kazimba Mugalo otugamba gwe Nasani ow'omulembe guno kiki kye wasuuza Museveni? Nasani yabeera mu mulembe gwa Dawudi n'atambula n'agenda, kubanga omanyi bw'osoma Bayibuli wano oyinza okusoma story n'egenda nga egenze mu mirembe egiwera, naye ng'okyali mu chapter emu oba bbiri oba ssatu ng'olowooza ng'ekyaliwo leero n'enkya nti kyagoberegana mu nnaku bbiri ssatu. Nedda, w'olabira yajja mu nsonga za Dawudi ng'atwala muka Uriya nga Sulemani taliiwo. Sulemani nga taliiwo. Ensonga z'okubba Dawudi okubba omukazi Nasani yazirimu. Kakati genda mu Bassekabaka ekisooka essuula emu nga omwana ono akuze gwe baazaala ono gwe baazaala mu muka Uriya Sulemani kati nga ye kabaka, bamutikkira obwakabaka. Era ezo enkaayana Nasani yajja kitegeeza yali akaddiye, naye nga waali ashepinga agoberera enkulembera ya Dawudi, aleme kunyigiriza bantu, aleme kukola butali bwenkanya. Era bwe byadda mu famire ya Dawudi nga wazeewo enkaayana Adonija atwala obukulembeze, atwala obwakabaka, ng'ate waliwo endagaano eyakolebwa eri emabega nga bagatulula bino ebintu. Yamugamba omukazi wamubba ku bbaawe ne bbaawe n'omutta. Ekirabo ky'ogenda omuwa kiki olw'okumugira bate? Dawudi n'agamba omwana we, omwana aliva mu ye yalinzirira mu bigere. Nasani n'asirika. Abaana bonna bagezaako okubba obukulembeze babutwala obwa Dawudi nga Dawudi akaddiye. Nasani yatambula mpola mpola n'akomawo, kirabika wano kati yali akaddiye. Yakomawo mu Bassekabaka ekisooka essuula emu. Katusomewo katono. Mu Bassekabaka ekisooka essuula emu yakomawo. Bw'akomawo n'amugamba bw'ati. Ekitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula esooka. Awo kabaka Dawudi yali mukadde era ng'akootakoota. Ne bamubikkako ebyambalo naye n'atafuna lubugumu. Abaddu be kye baava bamugamba nti banoonyeze mukama wange kabaka omuwala omuto atamanyi musajja ayimirirenga mu maaso ga kabaka amuweereze, era agalamirenga mu kifuba kyo mukama wange kabaka n'ennyweza ebigambo byo. Awo Basuseba n'ayingira eri kabaka, nkwegayiridde nkuwane nnabbi ne Simeeyi ne Leeyi n'abataawe yali tamunyiizanga n'akatono ng'ayogera nti kiki ekikukozezza bw'otyo. Era yali musajja mulungi nnyo
era yeyaddanga kwa Abusalomu n'ateesa ne Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ne Abiyasali kabona abo ne bamugoberera Adoniya ne bamuyamba naye Zadooki kabona ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ne Nasani nabbi ne Simeeyi ne Leeyi n'abasajja ab'amaanyi aba Dawudi tebaali ne Adoniya. Adoniya n'attira endiga n'ente n'ebyassava awali ejjinja Zokeresi eririraanye Enerogeri n'ayita baganda be bonna abaana ba kabaka n'abasajja ba Yuda bonna abaddu ba kabaka naye Nasani nabbi ne Benaya n'abasajja ab'amaanyi ne Sulemaani muganda we n'atabayita. Awo Nasani n'agamba Basuseba nnyina Sulemaani ng'ayogera nti towulidde nga Adoniya mutabani wa Kagisi alidde obwakabaka Dawudi mukama waffe nga takimanyi. Kale nno jangu nkwegayiridde nkuwa amagezi owonye obulamu bwo ggwe n'obulamu bwa mutabani wo Sulemaani. Genda oyingire eri kabaka Dawudi omugambe nti mukama wange ayi kabaka tewalayira muzaana wo nti Sulemaani mutabani wo talirema kulya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalitula ku ntebe yange. Kale kiki ekimuliisizza obwakabaka Adoniya? Awo laba bw'onooba ng'okyayogera eyo ne kabaka nange naayingira oluvannyuma lwo nenyweza ebigambo byo. Sulemaani awo Basuseba n'ayingira eri kabaka mu kisenge era kabaka yali mukadde nnyo ne Abisaagi omusunammu yaweerezanga kabaka. Awo Basuseba n'akutama n'avuunamira kabaka. Kabaka n'ayogera nti oyagala ki? N'amugamba nti mukama wange walayira Mukama Katonda wo eri omuzaana wo nti Sulemaani mutabani wo yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange era yalituula ku ntebe yange. Kale nno laba Adoniya yalidde obwakabaka naawe mukama wange kabaka tokimanyi era assente n'ebyassava n'endiga nnyingi era ayisa abaana ba kabaka bonna ne Abiyasali kabona ne Yowaabu omukulu w'eggye naye Sulemaani omuddu wo tamuyise. Naawe mukama wange kabaka amaaso ga Isirayiri yenna gali ku ggwe obabuulire alituula ku ntebe ya mukama wange kabaka oluvannyuma lwe. Bw'otookole bw'otyo awo olulituuka mukama wange kabaka bw'alyebakira awamu ne bajjajjaabe nze ne mutabani wange Sulemaani tuliyitibwa aboonoonyi. Kale laba bwe yali akyayogera ne kabaka Nasani nabbi n'ayingira. Owulidde Nasani nabbi ye yali agenda wali n'ayogera naawe wali pulobulemu. Nkugambye tubadde eri gye tuvudde tubadde ng'ali mu nsonga nga Sulemaani tannazaalwa. Kubanga Dawudi bw'amala okubba muka Uriya n'atta Uriya olubuto olwasooka lwe yamufunyisa omwana yafa. Mukama Dawudi wamala okwenenya ennyo ne yeegayirira n'ajambala ebibukutu n'asiiba n'asaba naye n'akabira Mukama. N'amugamba Mukama tokikola kangwe mu maaso go nze mbonereza towaayo bakazi bange kubatwala kapere abatwale naye nja kuwata kapere muwe muka Museveni bannange wamma ggwe wulira. Katonda n'amugamba okay biri byonna mbijjewo naye ye omwana kamutwale. Omwana oyo n'afa. Kati ku lubuto olwo ne kuddako Sulemaani. Kakati wakati awo ng'omukazi baawo oli Uriya yafa omwana we afudde awo nanga Yesu nga ye nabbi Nasani waali omwana addako eyali owookubiri ye Sulemaani. Kati Dawudi mukugumya ono omukyala amuwumbewumbye amuzze kubanga yali ayina ennaku nnyingi yava mu maka eri baawe yafa waliwo obuswavu alinga omukyala ow'ekibi n'amugamba nedda beera mugumu omwana ono kyekirabo kyenkuwadde yagenda okunzirira mu bigere. N'abyogera nga gundi nabbi n'abimanya Nasani n'awandiika n'asirika. Abaana bwe balabanga kubanga Dawudi yakula nnyo n'akaddiwa Bayibuli egamba n'omubiri ne gunyogoga n'aba nga takyangadde nga tekukyalina bbugumu. Awo bw'otandika essuula esooka ey'aba Ssekabaka eraga nga babawa amagezi abawi b'amagezi ne bagamba omubiri gwa kabaka guweddemu ebbugumu afuneyo omuwala embeerera omuwala omuto abe nga yeebaka naye amuwe ku bbugumu omubiri gwe gusobole okubuguma. Era ne baleeta oyo omuwala
n'abeerawo nga abugumya kabaka Dawudi. Kakati tebereza ery'ebbanga lyonna lyonna, jjukira luli Nassani yali nga mukulu, kati tutuuse bw'abanga kakati omwana ono yatuula ku ntebe ng'alina emyaka 4. Kitegeeza ku myaka giri Nassani gye yali alina bw'oyongerako ana aga Sulemaani, kitegeeza ali mu 8, kitegeeza oyo Kazimba Mugalu. Kitegeeza musajja mukulu mu myaka, naye ebintu bikyamukwatako. Bw'alaba enkayana z'ebyobufuzi nga zizze, abaana bawamba ebyobufuzi, onawamba yerangirira simanyi PRU, yatambula n'agera n'agamba omukyala gende wa kabaka nze ngenda kugira oluvannyuma bw'omala obimugamba nange nzije. Nassani n'ajja mu myaka emikadde n'amugamba ssebo Dawudi, omwana we atwala obwakabaka gwe wamutaddeko oba tokimanyi? Ojjukira nga walayirira omukyalo ono nti omwana we yajja okuba kabaka. Nassani, Prophet Nassani, n'ekyobukulembeze bw'eggwanga yakiyingiramu n'akigattulula ng'omusajja wa Katonda. Kati abasajja ba Katonda ab'omulembe guno muli luddawa ku bintu ebifaana bwe bito? Bwe tubagambako nga mutuwanda ebigambo mu kamwa, tubagamba kukola mulimu gwammwe. Mayiga twamugamba kukola mulimu gwe nga Katikkiro mbu kamala byonna, kyokka y'omu ye yagambye maama nze nga nangirira ebyo. Bw'oba tosobola kumala byonna ebiruma Buganda, vaayo nze babumpe. Vaayo bampe obwakamala byonna mu Buganda, mu ggwanga Buganda awo. Olaba oba wanaddayo okubeerawo omuntu yenna asinikirako Abaganda ebinnyo. Waliwo akantu akatuswazizza ennyo. Kansooke nsimbewa wakati mu kigambo kya Katonda nzireyo ko mu ka politics katono wano. Kubanga tuli mu Bible and politics. Labayo wano. Okulonda bwe kwaggwa ne bantekako akazito nti nangirire nti akalu baakabbye nti nno NUP yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase bajjeyo obuwanguzi bwabwe. Oŋŋamba otya okulangirira ebintu ebyo? Nze mbala obululu. Wulira kamala byonna. Nze owakakiiko k'ebyokulonda. Wulira kamala byonna. Genda mu bwakakiiko oba baakubye, gende w'omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda, Katikkiro yategeka okulonda. Wulira kamala byonna. Kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tujjeyo obuwanguzi bwaffe. Ne bagamba oyo mulaba w'NRM, mulaba akattu kendimu. Nagezezaako okwebuuza ku bannange nga njagala kumanya ani oyo owa NUP yagenda ewa Katikkiro n'amugamba alangire nze nkulembera NUP, naye nina ne bannange benkulembera nabo, era mu bonna benkulembera nabo tewaliiwo n'omu era asabyeko Katikkiro okulangirira nti NUP wangudde. Naffe tukimanyi bulungi, abamu ku ffe twasoma amateeka era tumanyi bulungi nti Katikkiro wa Buganda si ye yakulira akakiiko k'ebyokulonda, era si alina okulangirira omuntu awangudde. So ekyo kyanewunyisizaamuko, naye era nje kitaanya nti abantu bangi kyebalinga basaba nga bwe twasabanga abakulembeze ab'amadiini n'abalala okwogera ku mazima okusingira ddala ku mbeera eyaliwo era ekyagenda maaso y'ekiwamba abantu naddala wano mu Buganda. Abaana ba Buganda bangi bawambibwa, batulugunyizibwa, n'avaayo nga talina njala talina maaso, nga tusaba abatutwala bakyogereko kubanga basinga bali batulugunyizibwa wawa gye bava. Honorable Zaake nange kenyini ne bakati abawambibwa babukukuba bakugamba kati kabaka akawo kajja kutaasi, bakuba bakulangira nkulayo n'enfaananayo ng'Omuganda. Kyetwalowooza nti kikyamu, netulowooza nti era kyandibadde kirungi amaloboozi amagundiivu okuva gye tuva gayogere ku nsonga eyo. Of course abanaddiini n'abantu abakulu ab'ebitundu by'ebufumbira bwe baakwata Kayihura baasituka ne bava ebufumbira ne bajja e Kampala nga bajja ku kooti okulwanirira omwana waabwe, nga mubbi
mutemu naye nga babuuza yekka ye yasoose okutemula ye yasoose okubba ye yasoose okukola bwe bati ye yasoose okukola bwe bati abalala nga temubakwatako n'owaffe mu mute era baateekawo embeera Kayihura n'ateebwa ekyo tukirabyeko mu bantu juuzi Mawanda ng'amaze okutubba ali ku musango gwa bubbi abantu beeyigala n'omuli abannaddiini bagamba nedda Mawanda si yasoose okubba owaffe mu mute Buganda yokka yetalina kintu ekyo Buganda yokka yeerimu abantu abakulembeze abatalina makulu Mayiga tetwamugamba kulangirira kalulu twamugamba kwogera mazima bannaddiini tubajjukiza kukola mulimu gwammwe gwe muyina okukola gwe tumanyi obulungi Bayibuli gwerambika nkugambye luli Nasani yajja ne wayita 40 years and above Nasani gundi Sulemani agenda otuula ku ntebe egene omusajja wa Katonda yajja n'amugamba Dawudi tonnaba kufa ndi mukulu munno olwo Nasani avudde mu mulembe guli kati asalira mulembe guno ate asa omulembe oguddako Kazimba Mugaluki kye mukozeewo mu mulembe gwaffe nga guggwawo n'amugamba walayirira omukyalo ono n'omugamba agume omwana we yagenda okuba kabaka oli ludda gw'otaddeko oli omwana ono omukyalo omulidde mu olukwe ko Dawudi nedda bannange sibimanyi n'amugamba kakati kola bwoti baako kyokola nga ndi wano n'amugamba musajja wa Katonda genda oteekeko Sulemaani era ebyange byonna mbiwaddeyo muteekeko Sulemaani ne bakola omukolo gw'okuteekako Sulemaani ku bukulembeze nga Dawudi akyaliwo ebyo bye tubagamba obwo buvunaanyizibwa bwammwe bannabyabufuzi kambabuuze bwe muba temulina kukola mmwe bannaddiini bwe muba temulina kuyingira mu byabufuzi lwaki omuntu abatwala obukulembeze awanika either Quran or Bible lwaki gwe gumu ku mukolo ogumu w'obuyinza lwaki muteekwa okubeerawo ng'alayira ne mukola akanyomera ako ke kamunyweza mwe mumusimba Mukama yagamba Yeremiya bw'ati nkuwadde obuyinza obw'okusimba n'okusimbula bwe mubanga mugenda ne mumusimba bw'akola ebitajja ne mumugambako n'agaana lwaki temumusimbula ng'obuyinza Mukama yabubawa obusimba lwaki mumusimba nga temusobola musimbula lwaki akwata Bayibuli n'alayira tell me wulira ebintu ne bwe muba mubikoledde mabega w'ebisenge by'amakolero wateekwa okubaawo ekirabika kino kyalabika nti Dawudi teyaddamu kutta muntu mulala yakoma ku oyo Dawudi teyaddamu kubba mukazi mulala yakoma ku oyo waayi omusajja wa Katonda yayogera ekigambo ne kibeera Dawudi ng'alina okurespectinga omusajja wa Katonda ne kikomaawo naye ffe tuzze tubalaajanira abana 18 ne babula ne bakwata asooka ne bakwata omwaka ne guyita omwaka ogwokubiri omwaka ogwokusatu omwaka ogwokuna batta bakuba basuula emirambo basuula be bamenyeemenye Banasani ne musirika Kazimba Mugalu okakasa oyaga olaba nga methodi yo ye ya Nasani kiki wasuuza Museveni wulira lwaki nkuwadde Zabbuli eya 5 Zabbuli eya 5 katugigendemu bino ebisigadde ojja bisoma Zabbuli eya 5 ye Saala oluvannyuma lwa Nasani okwogera ne Dawudi bye yali akoze omutima gwa Dawudi gwamenyeka Dawudi n'awandiika ebigambo bino bye yayogera nga yeenenya Katonda Mukama ayogedde n'ayita ensi okuva mu buvanjuba 5 Zabbuli eya 5 onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo obungi obw'okusaasira kw'osangula ebyonoono byange byonna onnaalize ddala mu bubi bwange onnongoose mu kwonoona kwange kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo gwe wekka gwe nayonoona naye nkola ekibi mu maaso go obeera omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango bw'osala laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira laba gw'oyagala eby'omunda eby'amazima
era mwoyo ogutalabika onommanyisa amagezi ontukuze ne zoobu nange naaba mulungi onnaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira ompuliza essanyu n'okwesa. Omusajja wa Katonda yalumba Dawudi n'amubuulira ekibi kye n'amubuulira byonna. Dawudi omuntu w'omunda n'awulira n'akkiriza omusango. Dawudi n'agwa mu maaso ga Katonda n'ayogera ebigambo bino. Eno yali ssaala ya Dawudi gye yagamba Katonda. N'amugamba ekibi kintuulidde. Mpulira ekibi kintuulidde Mukama naazo ntukuze kubanga mpulira sikyasaanira. Mukama nnyamba siddamu okukola ebintu bino wulira. Siima amagumba ge wamenya gasanyuke. Okisa amaaso go mu bibi byange. Ebigambo Nasani bye yagamba Dawudi yawulira nga bimumenya amagumba. Yabimugambira eri nga bali bokka mu kisenge. Naye Dawudi n'awulira okumenyeka mu mutima gwe ng'abonerera. Bino ebigambo Dawudi bw'aba abyogera ng'osoma Bayibuli owulira ng'ayogera mutima gwe era Dawudi ekikulaga teyaddamu bikola. Tangula ebyonoono byange byonna. Ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda. Onzizeemu omwoyo omulungi mu. Kati ebyo mmwe ab'oluzungu muyimba biyimbe ne mu kyaki muyimba biyimbe. Ng'oyimba buyimbi wabula tolowooza ku bukulu bw'ebigambo Dawudi bye yali ayogera. Ab'oluzungu mmwe mubiyimba. Create me a new heart, Lord, and renew a spirit within me. Muyimba buyimbi naye nga tolowoozeza ku bigambo Dawudi bye yali ayogera ogamba Mukama. Dawudi yawulira ng'omutima gwe tegukyasaanira. Omwoyo omutukuvu oli ow'omunda nga takyamuwulira n'agamba Mukama ntondaamu kati omuntu omupya, tonda omutima omupya. Mukama mpulira amagumba gange gamenyesemenyese lwa bigambo omusajja wa Katonda bye yamugamba. Kazima mugalo ine ebigambo by'oyinza okugamba Museveni n'amenyeko omutima. Lwaki tasobola tosa mugamba bigambo n'amenyeko omutima obadde naye mu ddiiru ne mubbye eggwanga nga muli babiri gwe naye. Mukoze ttemu nga muli babiri ne Museveni akoze ttemu ne mutamugambako temukyalina kye mumugamba. Abawadde ssente eza ddiiru mumusabye ssente eza ddiiru. Wagenda okwogerayo ku nsonga n'akusimba ekibasa n'omugamba nze mbadde nsaaga gwe mutuufu. Wamma lwano obeere ku ntebe. Dawudi n'agamba Mukama ntondaamu omutima omujja. Nziza bujja Mukama. Tongoba mu maaso go Mukama. Mukama tompaayo. Ng'ebigambo by'omusajja wa Katonda byayogera biriko amafuta. Dawudi awulira Katonda amuleseewo. Onzize bujja mu mwoyo. Tongoba wooli so tonziyako omwoyo gwo omutukuvu. Onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo. Onyweze n'omwoyo ogw'eddembe. Wulira Dawudi yawulira nga ne omukwano gwa Katonda gumuvuddeko n'amugamba nkomerezaawo essanyu mu mutima gwange. Komyawo essanyu mu mutima gwange. Nkugambye ebyo ebintu tuyimba biyimbe nga tetumanyi makulu gaabyo. Kati njagadde nkugire gye byava. Byava eri mu Samwiri ekyokubiri 11 ne 12 genda ozisome. Bw'omala ojja osome Bassekabaka ekisooka. Bw'omala ojje mu Zabbuli eno 51 ojja kuwulira Dawudi omusango gwe yawulira ogumusalira kubanga Nasani bwe yajja mu maaso ge yamubuulira akagero nga kalungi. Dawudi n'asala omusango ye yennyini n'agamba oyo omusajja yakikoze agwana na kufa n'amugamba yeggwe. Dawudi bwe bamala omubuulira kye yakoze agamba bw'ati n'awulira ng'omwoyo amuvuddeko. Jjukira Bayibuli egamba bw'eti ntera nnyo okwogera ku Dawudi. Jjukira Dawudi nga bamufuseeko amafuta mu 1 Samuel chapter 16. Bamaze omuyiwako amafuta Bayibuli egamba bw'eti omwoyo mutukuvu n'ajja ku Dawudi, omwoyo omubi n'agenda ku Sawulo. Dawudi bw'amala okukola kino ekintu awulira omwoyo oli eyamuyingira ku luliro bamufukako amafuta omwoyo amuvuddeko kubanga omusajja wa Katonda abimubuulidde. Omusajja wa Katonda oteekwa okubanga ensi ey'omwoyo ogitegeera nga naye kutegeera ng'omuntu bw'omubuulira ensi ey'omwoyo akiwulirira ddala ky'omugamba n'akiyingiramu. Nasani yabuulira kabaka ensi ey'omwoyo n'awulira ng'ali bwereere, n'awulira nga avuddeko omwoyo mutukuvu, n'awulira nga n'amagumba gamenyese.
gamenyese lwa kigambo agamba bwati Mukama amagumba gange gamenyeka kwolwo naye mumwe temuli mwayinza kugamba Museveni kigambo n'amenyeka amagumba mumwe temuli mwe muletedde Museveni okuguba kuba takyawulira mwoyo mutukuvu omwoyo yamuvaako dda nabi nkugambye Sawulo yatuuka mu kiseera nga kati ayimiriddewo okubasamize Bayibuli egamba Sawulo n'agenda ku mukyala aliko omuzimu endooli Museveni ayimiriddewo ku busamize ayimiriddewo ku basawo abawa n'abajja eno n'eno abasajja bakatonda mukyali ne Museveni mutambula naye muli basajja nnyo Kazimba Mugalusi gwe Nathani buli kye yagambanga Dawudi nga Dawudi awulira omuliro munda mu ye buli kye yamugambanga nga awulira amagumba gamenyeka lwa kigambo mutusaze muli babi n'okusinga Museveni kubanga mmolo kuba temukoze kimuyina kukola mwe problemu Museveni okutuuka awo bwatyo Kamala byonna agambe nze njogere ebigambo nze njogere ku bigambo ebyo ate gwe Kamala byonna Buganda eri bubi omusajja aginyize otya n'omwogerako mbu Kamala si gwe Kamala byonna gwe Kamalawo byonna omazeewo embiri z'Abasekabaka omazeewo buli kimu ekya Buganda buli awali point ya Buganda yonna ogimazeewo buli awali embuga ya Buganda yonna ogimazeewo gwe Kamalawo byonna omazeewo ettaka lya Buganda si gwe Kamala byonna gwe Kamalawo byonna nedda nze nabagamba mu mpeeki ekifo emyezi 6 probation bwe sigiyita mu nzijeeko bwe siita probation emyezi 6 munzije kubwa Kamala byonna mulabe nga buli awazimbibwa buli nsooka ku kizimbe kye mwazimba mu maaso g'embuga ya Kyaddondo kali nangi kube kutaka yonna njijewo nzizeewo embuga y'e Kyaddondo ngende buli awali amasiro nga Tereze buli lubu lwa Ssekabaka nduddize embuga yalwo abasemakokiro gundi mbaddize kikookire Wakiso Abasuuna mbaddize ab'emmende mbaddize gundi ab'emmende Kalema buli kika nkiddize obuyinza buli lubu nduddize embuga yalwo n'obusobozi ne ssente simanyi weewaawo era ebiteeso weewaawo bannaye ebiteeso bya Buganda byo mwabiwulidde Kamalawo byonna musajja gwomazeewo Buganda Mukama bawo omukisa nkuleetedde Nathani gye yava nenkulaga bye yakola ne impact eri mu Dawudi impact neva ku Dawudi netuuka ne ku bantu Dawudi teyaddayo kubba muka musajja Dawudi teyaddayo kutemula muntu mu Isirayiri yakoma kwoyo kuba musajja wa Katonda yakiyingiramu mmwe Museveni yatta ne yeyongera okuta n'olwayira ina gwagenda okutta kubanga tetulina ba Nathani kale bwe temubadde ba Yeremiya abatambulanga ku nguudo nga balangirira mwagala kubeera ba Nathani impact tetugiraba eya Nathani yatambula buli muntu n'agiraba Dawudi n'akuba ne Zaburi ya 5 ya impact ya Nathani Mukama bawo omukisa Mukama sinkana abantu bano buli omwe alina bwakwetaaga bawo omukisa mu bye bakola Mukama ekikulu mu byonna twagala change mu Uganda awe wakyali obuzibu Bayibuli egamba nti musige ensigo 7 emirundi 7 ba 8 okudda waggulu kweze ensigo kuliko ejja okumera oba zonna okumera Mukama wakati mu kulwana okulaba nga tununula Uganda efuna emirembe byonna obimanyi Mukama n'ebiri mu nkiso kuba gwe Mukama tebakukweka buli awali omutego gwonna ogw'okununula Uganda Mukama omanyiiwo buli awali amagezi gonna ge tukoze Mukama g'otuwadde ag'omulembe guno okununula Uganda wonna omanyiiwo nsaba otonyese enkuba ebaza enkyukakyuka ebale olunaku lumu Mukama nga si wala okuva leero otuukirize ekyo Mukama bannayuganda balye ku bibala by'okukyukakyuka kwa Uganda kubanga amaziga mangi Mukama ganya amaziga gaffe galinnye gatuuke gy'oli wagamba abaana ba Isirayiri bakaaba nga bababonyaabonya nga babakooza akajiri n'ogamba amaziga gaabwe gatuuse mu maaso gange n'empulira okukaba kwabwe n'okubonaabona kwabwe nange nzise okubanunula Mukama bingi politikale militarire Mukama byonna obimanyi
waliwo abaana b'abantu bye batamanyi naye nga gw'obimanyi. Tonnyesa enkuba ebaza, evolution eno ebale era n'ebibala byayo babirieko. Mukama, bannayuganda balinze breaking news eyo Mukama. Bannayuganda balinze olunaku olwo Mukama. Abamu balabanga ekitasoboka, abamu balabanga ekitaliyo, abamu balabanga kiringa kirooto. Naye Bayibuli egamba nti amatu bye gatawulirangako, eby'amaaso bye gatalabangako, ebyo bye mutasuubira Bayibuli egamba by'otukolera. Naffe Mukama bannayuganda ekyo kye batalabangako, tebakiwulirangako, ffenna abasinga obunene tetulabangako gavumenti ekyuka. Ffe Mukama ekyo ky'oba otuwa. Ebisigadde ffe Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna tujja bikuddiza ebbanga lyonna mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama abawe omukisa, Mukama abanjagalire, mwebale kubeerako. Soma Samwiri ekyokubiri essula 11 ne 12. Osome essula eziri awo ojja bisangawo. Soma Bassekabaka ekisooka essula 1, ogende osome ne Zabbuli eya 5:1. Ojja kulaba bye mbadde njogera. Mukama yongere okubikugaziyiriza mu linnya lya Yesu. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. I sign out.